Obukeeredde ate ng'olowooza emboozi eri Kampala teyakyuse dda anti njagalayo Kimpuuga awo kati emboozi eri mu kibuga Kampala n'okwetooloola ensi yonna. Oli bw'aba agenda kulinnya booda agamba booda ntwalaako awo naye ninamu kyasa Mpuuga nga kyategeeza ninamu 15,000 ntwalaako awo ninamu kya 2 Mpuuga nti nina 2,500 ontuuseeko wali ekyannamukaaka naye ninamu 4 Mpuuga nti ninamu 4,500 anti omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yakwata oluwombo lwa bannayuganda n'alusonsekamu oluseke n'aluwuutamu supu gwe yawuuta yaliwa milioni 5 bweddu kati bannayuganda bagamba bawa omusolo abasuubuzi bagenda kwekalakaasa babonaabona mu site Kampala awo olw'omusolo omungi ogubaggyibwako batulugunyizibwa naye ekiruma bannansi nti omusolo ogumala okubaggyibwako ate guwebwa abantu nga bano Bampuuga ne bamuwa milioni 5 atanakyabikoledde kyokka ng'afuna omusaala afuna akasiimo ke afuna n'ensimbi eza maintenance ezemubeezaawo ne mu bukiiko bw'atuula afuna muzaala awense afuna ensimbi ezigenda ku trip kyokka ne bakwata n'eddola n'obukadde 5 ne babumuwa buwi mbu awaadi kasiimo kaaki akatali mu mateeka Munnayuganda munyiivu kati nno ne bagamba kati buli muntu anabba ensimbi zaffe nga tubaako kye tumutuuma nga Kawenkene Milton Obote Kijambi Idi Amin bwe baakola ebikolobero ku bannayuganda babawa amannya kati n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yakoze ekikolobero ky'okubba milioni 5 bannayuganda nabo ne bamuwa erinnya erya Mpuuga de Mapuuga nti buli olaba eky'ebitaano ekyennusu ekyo bakiyita Mpuuga era bw'oba olamuza obanga olamula ebbeeyi y'olugoye ebbeeyi y'ennyaanya ebbeeyi y'obutungulu ebbeeyi y'omunnyu ebbeeyi ya sausage ebbeeyi ya kamulali ebbeeyi ya kontimiiru gwe buli gwe ajja nga alina kyabuuza mugambe nti munange ako kakamulali ka 10 mu Mpuuga eyo n'ennyaanya gy'okutteko ya Mpuuga nti ya 5 nti oyo kyukamba gweyagala munange tumutunda 2 Mpuuga wa 2,500 kyekiri mu kibuga Kampala era emboozi yakutte dda kati buli omu ayogera ku Kimpuuga naye gundi mpolayo ku Kimpuuga ng'omuwa eky'500 mbadde njagala wano okulya ku kindaazi naye sirina mu Kimpuuga sente ze nnina ne nfunirako ku Kimpuuga ngenda kikuddiza mu maaso awo ng'omuntu akwata mu nsawo ng'akuwa eky'500 mbadde ngenda wali naye mbulako ekimpuuga mpolayo Kimpuuga nja kukikuddiza ng'omunno omuwola eky'500 ng'alinnya ka booda nga kamutuusa wagenda ng'emirimu gitambula kati kyekiri mu kibuga Kampala bw'ompa Kimpuuga nga nkuddiza Kimpuuga kale asooka olabe embeera nga bweri bannayuganda engeri gye bakitandisemu bakitambuzaamu osaaga gwe ne munnayuganda bw'aba atandise embeera aba agitandise ne bw'okola otyo oba osaaga oba oli ku bibyo Kimpuuga nga kitambula nga kituuka buli we kyagadde okugenda kale tutandise bwe tuti mukulu wa booda booda mbadde njagala kuntwalako mu kibuga eri wansi nga ku parking kadde naye ninamu 4 Mpuuga ezo ziba nnyo 5 naawe kati byakyuseemu kati 5 byakyusa oteekawo buteesi Mpuuga ezo ziba nnyo Mpuuga okitegeera bw'oba ontwala ng'ongamba bw'oba nga tontwala naye nze ninamu 4 Mpuuga ninamu 4 Mpuuga ojja tugende kankulindemuko katono wano Thank you Munnayuganda mulaba edduka. That's why I love Uganda. Ensonga lwaki njagala ensi yange, njagala nnyo ensi yange. Era nja kukola buli kye nsobodde okulaba nga nnunula Uganda eno. Nawe kola ky'osobodde tununule eggwanga lyaffe kuba enyuma. Eno y'ensi esinga okunyuma, twali nsi esinga eno. Ever we are happy. Wadde tulina ebizibu bye tutambuliramu naye tetwekereza kusanyukako. Ate buli kintu tukifuula kya kusanyuka naye nga ate tuba tuli serious nga tukitegeeza. Ate nno ninamu 4 Mpuuga.
ye ngombo kati eriwo gwe buli gyotambulira muganda wange olunaku lukedde abagenda okukola abagenda okusaba sabbato abagenda okwewummuzaako abagenda mu byalo munange bwoba oli nnyo wa taxi mugambe naye ngenda mu kyalo naye ninamu gumu Mpuuga oba ninamu 5 Mpuuga oba ninamu 4 Mpuuga oba ninamu 3 Mpuuga oba ninamu 2 Mpuuga oba ninamu kya Mpuuga ninamu kimpuuga kyange ontuusa wali ewaffe ekasokoso ng'oli wa taxi kyakugamba bagamba naye kubulako muga naawe mbeera ogimanyi ya Mpuuga kankwe ekimpuuga kino onsuule wali eri onsuule wali eri okumpimpi awo ate tisikali naakatambula nenze kasita ontuusaako awaawe wa Bakuli nja kutambula ne bwontuusako wali ku Mwenda nja kutambula soko kawulire gwe abaana sitte Kampala si ya muzannyo boda mbadde njagala kuntwalako mu kibuga eri wansi nga ku parking kade naye ninamu Mpuuga ezo ziba nya 5 naawe kati byakyuseemu kati 5 byakyusa oteekawo buteesi Mpuuga ezo ziba nya Mpuuga okitegeera bw'oba ontwala ng'ongamba bw'oba nga tontwala naye nze ninamu Mpuuga ninamu Mpuuga ojja tugende kankulindemuko katono wano essebo kankulindemu nnyo kano wano katono naye nina Mpuuga ndowooza tutuuse ku kukkiriziganya abo banga olinamu kya nnyakyo Mpuuga omutwalo omuyaya akutwale si kyekyo kati no okay ntomedde ntya what have I done okay kati tugenda kukola bwe tuti wano wenjagala tukyali ku Mpuuga tukyali ku Kyampuuga kati tutandike bwe tuti nekikana ate tuli Kampala tuli Uganda omanyi social media ebaako okusaagirira kungi abaana ate tebakoze ekinusu eky'ebitaano ne bagamba nti kakati ekinusu eky'ebitaano kati bakikyusiza erinnya bakiyita Mpuuga ekinusu eky'ebitaano bakiyita naye abaana bannobo bano tebeewummuza ekinusu eky'ebitaano kakati bakiyitaani eky'ebitaano erinnya lyavuddewo era bw'oba n'ennusu 1,500 mu nsawo ogamba nti nnyina 10 mu Mpuuga bw'oba n'ennusu 15,000 kati bo bagamba nti toyogera nti olina 15,000 oyogera 10 mu Mpuuga. Yes, kati twasazeewo essere za Uganda ekinusu eky'ebitaano tetugenda kuddamu kiyita 5 tugenda kiyitanga Kimpuuga. Gwe buli olaba 5 teekawo Kimpuuga. Bw'osanga sukaali nga wannya 5 gamba muguze sukaali wa 10 n'Ekimpuuga oyamanya nnya 5 tuteekewo omukulu tugenda muteekako enkovu ku ssente zaffe n'abaana be tutannazaala bazaalibwe nga 5 biyitibwa Kimpuuga bagimanya sitole eyo lwaki 5 byayitibwa Kimpuuga. Bampulayo Kimpuuga. Kimpuuga? Onakimpa? Nja kikuwa Kimpuuga kyo. Kyagala kati. Bampoze Kimpuuga. Webale kumpulayo Kimpuuga. Kale nekyagala. Kale nja kikuwa enkya. Boda mbadde njagala kuntwalako mu kibuga eri wansi nga ku parking kade naye ninamu Mpuuga oh gosh I love Uganda. Njagala nnyo Uganda. Njagala nnyo ensi yange. Banange ninamu Mpuuga, ninamu 2 Mpuuga, ninamu 10 Mpuuga. Kiteza 15, 2 5, 5 oba 5 Mpuuga, 5 5 oba mutwalo Mpuuga, mutwalo mu 5 gumu 5. Kyekyo ninamu 2 Mpuuga, emitwalo 2 mu 5. Njagala nnyo ensi yange. Kati we tuli point gye nfunyemu
nti bane tuleme okuzanyira ku bintu by'abannansi, tuleme okuwutanga supu w'abannansi. Buli lw'owuuta supu w'abannansi n'oddira oluseko oluwombo lubadde lusibe bulungi lulimu supu w'abannansi, kubazimbira amalwaliro, kubazimbira amasomero. Abaana tulaba sitole ziva mu engulu eyo Bukedde ewa Mongi neyo waggulu eyo Northern Uganda ng'abaana basomera wansi wa miti, balina ekizimbe kimu luumwemu. Sayidi eno wasomerawo P1, sayidi wano wasomerawo P2, wali wasomerawo P3, wali P6, wali P7 mu kibiina kimu. Just partitioninga butundutundu. Ne basomesezaawo abaana bateekawo olubaawo ne gwe tebereza noise eyo concentration evaawa. Naye nga mukulu Mpuuga bamuwa 5 n'asirika. Kyokka nze ekisinga okunnuma mbulamu buno obw'ensi, mukulu Mathias Mpuuga Nsamba waaberedde leader of opposition. Omulimu gwe yasooka okukola gwali mawa gutya lwakigamba bwetyo. Yasooka kwetolola ggwanga Uganda, n'akyalira amasomero, n'alambula amalwaliro, n'alambula enguudo. N'abisanga nga biri mu Sole State. N'asanga nga basawo nga tebasasuddwa nsimbi babanja emyezi 6 myezi 10 nga beekalakaasa. N'abasuubiza ngenda kulwana babasasule. N'asanga amalwaliro nga mavundu, tewali bitanda bijjanjabibwako bantu kwe beebaka, tewali mifaliso bantu kwe bajjanjabibwa, tewali masuuka mu malwaliro ago aga gavumenti, tewali butimba bwa nsiri, tewali ddagala, tewali gears abasawo ze bakozesa nga okubeera safety gears nga boots ze bakozesa nga bali eyo mu theatre gye balongooseza, gloves tebalina, tebalina masiki. Naye nga mukulu Mpuuga yenga muli tawulira nga alumwa okusanga abantu banne abakola emirimu gye gimu egya gavumenti gy'akola nga tebalina bikozesebwa, naye nga ye yeegabira ssente ne munne Anita Amongi. Ze kinnuma nti asobola n'okuyimirira mu mugongo gwa Anita Amongi n'afuuka bodyguard we, naye ng'ensimbi ziri mu kudiibulwa mu paalamenti ng'ano bulijjo avuma Nabbanja yabba amabaati. Ngira yegeraageranyako nze ku mulembe gwa Kyagulanyi nze prime minister nenze siringa bali bannabbanja babba amabaati wedde nga waliwo abadde 5 mukulu Mathias Mukama Katonda ab'ebitiibwa nga ate mutumazeemu amaanyi. Banange mwe twalabirangako nga mwe tulinamu essuubi nga tulowooza mulinako gye mututembeta gye mututwala oba oliawo, kumbe mwali mututomeza. Mmwe muli ku byammwe, tulowooza muli wamu naffe mulwana naffe, kumbe muli ku byammwe. Masaka eyo gy'olaba abantu baayo tebaagala Museveni ate baagala gavumenti eno olunaku n'olu. Ne baasuubira nti bafunye Kyagulanyi ngeri kabagambye nti kabalonde Mpuuga osanga jabba kyajinga nga bwe yakyajinganga wali muwoko tuwaaka nga tebanna banya story nti nno yagenderwa kitwa ne bamugwa ne bamuwa ssente woko tuwaaka neefa nga tebanna bakukimanya bakitegedde kati. Kati nga bagamba banateetakamu eyo viga yawo ko tuwaaka n'akyamusa Masaka eno n'akyamusa Kampala nga ye leader of opposition ate nga ye leader ye vice president yoba ye deputy president wa Kyagulanyi. Kampala Uganda egenda kukwata omuliro Museveni alina okuteekayo enkokola kutendeka nnyuma. Amazima bwe byatuuka Mathias Mpuuga yagenda wali Kyengera nga yeebaka nga batandika kwepiica nkudi ku nkudi nga balya ssente n'Anita Amongi nga baddamu kwegabira ssente nga beerabira okukyamusa bannayuganda okwekalakaasa nga pulezidenti ali waka bamusibidde magere naye nga Mpuuga naye ali waka yeesibiddeyo. Mukama Katonda obukyabuziba buno muganda wange okuwangaala kikulu naye nze ninamu 2 Mpuuga. Kati engombo eri mu site Kampala era gwe gitambuze ensi gitegeere buli mwayongera okutegeera nti kati tulinamu kya 2 Mpuuga, kya 10 Mpuuga, kya muda Mpuuga. Lwitwa batugamba mudasita site peace katugamba mudasita Mpuuga. Mbagala nnyo mwenna abaliko baganda bange. Uganda yaffe bibe bitibwa byaffe ne tunaakola ki tulina kulwana tutereze eggwanga Uganda. Waliwo bano ab'enkokola Museveni bataddeka batukwata essaati tuleme kumugoba. Kati bw'omufundikiriza obulungi mu koona
ngali mu kukwata essaati akusike okukendeeza speed gyogerako General Museveni n'omufuna bulungi bwoti mu kkoona ng'osobola omuwa olukokola lumuwe ayiika amannyo omanye toyasigadde neno osigale nga twala kutawaanya ng'ogoba Museveni kye tuliko waliwo abagamba nti bano Empuuga tumuleke naye ng'akyatusika essaati atulemesa okutuuka kwoli buli otendula bwoti olutaawo ogoba Museveni ng'akutegenda tti buli okola bwoti oddeeno obake Museveni ng'akusika essaati nga Museveni adduka kati tusobola tukubona amannyo tugayiwe tumuleke ng'alaajana tugobe ekinene kyawanga Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu bigambo ebigambo bwana bakkiriza Uganda Mugereka batayi mweraba